singa twali mu nsi ziri zakulakulana edda singa amasaza luli gabayirayo nfuna percentage gwe nga bw'olaba omusajja ono yasooka okuzanya ebya Nigeria nti buli alinako percentage buli firimu efuluma kirowoozo kyali ki naye wano mu Africa tebawa kitiibwa abantu balina birowoozo bigagga idea y'okutwala amasaza enambula yali yange wagireeta okugajja wankulukuku njijukira omupiira gusigenda gwerabira Singwa yali esamba buddu butereevu saagala kulimba mu bivulu byange obulamu bwange binaakateekateeka simanyiiyo kivulu kye baali beesunze ng'ekyo n'osimba e Masaka ne bakusaba tiketi n'osimba ekinoni ne bakusaba tiketi n'osimba Bujuuko ne bakusaba tiketi amasaza ne tuggala geeti era abantu kumpi abaali munda nga baagala okwenkanankana ki abaali ebweru ebivulu bibiri amasaza 215 alien skin ebyo bivulu byange mu bulamu tugenda kubyerabira kisobola bivulu ebikyasinza okwesungibwa abe kino kirekawa bano ba Mutulage aliriddawa simanya biki Katikkiro Wawamba Beene n'ebirala kibalekawa kakati nyine ekintu kyenjagala twogereko nga tetukisaagiramu Ssaabasajja Kabaka ye musajja asinga ekitiibwa mu Uganda n'obuganzi obuli nakyo va mu bino ebyobufuzi ebyokwekuza ekitiibwa ekiri nakyo bamuyita Ssaabasajja Kabaka essaawa zino omuntu yenna agezaako kumutuna mu maaso oba ogenda kufuna ekikolimo n'ekizibu kyotafunangako era ova mu nsi ng'olinga eyakolimirwa ng'oli mu booli Ssaabasajja Kabaka ebiseera ebisinga asiima busiimi naye omulembe guno guvuddemu ababuyabuya nga bakulemberwa omubuyabuya omukulu Lumbuye nga bakakka Beene okusiima era bagamba abali munda yasazeewo okusaawa esemba tebategedde nti yaddagena kubeerayo kitegeeza nti yasiimye n'amala n'alabika ki oyo gwe bayita Ssaabasajja Kabaka nanyini masannyalaze atuuka butuusi nti nabadde ku geeti ne bangamba bugambi nti ayingidde olaba amasannyalaze agali nakyo n'atamanya amanya nti omukulu atuuse empologoma n'ewuluguma eyo Ssaabasajja Kabaka ly'essanyu lya Buganda erisooka ate era lyerisemba era kati Obuganda essaawa zino okyasobola kwogera ki tewali Ssaabasajja Kabaka yalabiseeko eri Obuganda era n'aswazasowaza abantu bonna abaali bamutyoboola nga bakulemberwa omubuyabuya omukulu Lumbuye ne ttiimu ye kakati simanyi kyagenda kwogera oba teyabadde ye nakyo genda kukiraba kakati ebintu ebimu byenjagala ensi etegeere njagala abantu bantegeere okuva n'olwaleero nga nsinze wano ku Beat nti nze sivaako kusaidia abantu ndi muntu wa people power naye kasita obeera ng'olina ekibiina nga NUP kya NUP nagivaamu olw'ensonga nti bakola bigendererwa byabwe tebali ku bigendererwa by'Abannayuganda ekituufu Bannayuganda baagala change naye kasita okulemberamu okuleeta change ate n'oba ng'oyisaawo bigendererwa byo biguumiriza bantu awo mbasigenda kubeera kusaidia wasigala mu kibayita people power naye nupu n'ogivaamu nupu saagala muntu addamu nakwogera mu maaso gange ekigambo NUP nga ddala Kyagulanyi Ssentamu nga ddala Kyagulanyi Ssentamu yakyagikulembera Kyagulanyi Ssentamu lwaki nze namukyawala lwakunnimba naye saagala tukirimerengako bikadde kiba kitegeeza nti bw'olimba omulwanyi nze nali promota we era ekyasinga okufuula Kyagulanyi w'amaanyi bivulu byaffe era ndowooza yakirabye ejjo kyeyadamiisinga namuleeta mu nkuuka 2015 nemuleeta mu 2017 nemuleeta mu 2019 naye olunaku ababuyabuya be yavaayo n'agaana okubeegaana balumbuye nga batyoboola Obuganda omubuyabuya oyo Lumbuye abantu baagana okukitegeera ne kakibagamba olwaleero nze yavaayo nga njogedde n'agamba nayagala mwanyinaze naye ebyo ebigambo byabwe ebintu bisinze ebyasinga okunzijjamu NUP be babuyabuya nga Lumbuye okuvaayo n'atyoboola Obwakabaka bwa Buganda okuva ku Mande mpaka ku Mande NUP nevaayo negana okuvaayo okumwegaana n'akira ku makya n'atyoboola Katikkiro wa Buganda ng'amanyina okuteekayo posi n'agamba 8:30 ndi mu bimuli by'Emmengo n'alyoka atyoboola Katikkiro wa Buganda n'Abagereka afunafuna n'ebikyala ebisirusiru ne byambala gomesi ebivuma n'Abagereka ebyo byonna byonna nga Lumbuye gwe mulimu gwe yakwasibwa naye ng'omusajja omugezi Kyagulanyi Omuganda n'ogana okuvaayo sipiidi okwegaana ekivubuka ekyo n'ettiimu yakyo ate bakola ekintu kyekimu ayogera n'agamba gundi yanzizeemu n'akuteekako bw'ati owulirize olwekyo ekivubuka kya takisi yanzizeemu atayogedde ku linnya lye ekitegeeza nti baagala nnyo n'okuboogerako kubanga eri baba bakola aba bakwasa omulimu ekisajja ekyo nze bansi bajja mu kkomera
mukomera nze mukomera natuukayo nga waadi gye ndi mbagikuuma butiribiri nga buli muntu abuuza Abitex ali mu luumu ki manyi nze ndi muntu w'abantu nga mpuliriza abantu bonna njagala emitwalo 5 okuvaayo njagala 10 naye kisooka okuvaako ku mutwe ze banviiri ne boobeera bakuwaana batya mukomera tokuzizaayo nviiri osooka kugirita nabagamba gwakola kyo zikumezo nga zikyaliko ate zaaliko bazikunyula mukera bakusala bulungi nnyo naye nabasaba kigambo kimu mbeegayiridde sinza afaanana obulungi temumalaako kyebakola ne bazimanya mpolampola naye nga azimanya omulaba takkiriza nti ddala gwamanya ye Abitex kaakati kirumbuye ekyo kibuyabuya kyewamba nekitomeza abantu nekivaayo nekyekubiza ekifaananyi ng'ebirevu biri eno mukomera bakulizayo enviiri ekyo kisajja ne bakiwa omulimu gw'okutyoboola NUP nti tekkiriza mu Buganda kaakati teriyo omuntu ayagala bukulembeze asobola kuvuma Bwakabaka okuva ku Mande paka ku Lwokubiri ng'ogufudde mulimu ng'ate ng'oyagala Pulezidenti Museveni bagaana oluta olwali lugaanye empologoma yamala kuvaayo ne baleka basomoka Lwera gwe noleka ovuma Obwakabaka bwa Buganda okuva mu Mande paka ku Mande ate Kyagulanyi n'agaana okubuuka Kyagulanyi okimanyi tavangayo n'official statement okugamba nti omubuyabuya lumbuye ne ttiimu ye bibatyobola Obwakabaka mbeegaanye okimanyi takikolangako ate Kyagulanyi najja ng'alabika mu programs ez'enjawulo ng'alaga nti era naye apinga Obwakabaka bwa Buganda kako kyokulabira katono okimanyi yabadde jjo ku mukolo ow'ekitiibwa Muliika Kyagulanyi Ssentamu n'ejjoogolye n'obujozijozi bwe n'okwepanga n'okulowooza mu bw'amaanyi okusinga Obwakabaka bwa Buganda yakozesa statement zimanyi ezo statement bagikozesa kuva ku Ssaabasajja Kabaka n'agamba Owekitiibwa Muliika nkuloopera eyo statement ekola bagikola mubitaputa mu ngeri anti nkugamba Kyagulanyi avaayo n'agamba nti muwoza nti abavuma nabiki yabatuma naye of course yabatuma omuntu aba n'ekikyabe nga gwe olina ekikyo musajja wa Kabaka Kadima bakuyitana amanya yenze Abdul Tebukoza naye ng'ofaanana okubeera omusajja Omunyarwanda ndi musajja Muganda nnyo kyekyo kyogendera ogamba nti Kabaka yatwaniriza butereevu kyenjagala okugamba Katikkiro wa Buganda musajja mugumu nnyo era singa teyali katola era Ssaabasajja Kabaka baga atakola nsobi era ddala bamuyita maaso mwogi yala omulembe guno taba kubanga yagulondera Owekitiibwa Charles Peter Mayiga Katikkiro yali badde yalekulira dda kubanga ayise mu kusomoozebwa kusirabangako naye n'abalaga nti mugezigezi ate n'abakuba mpaka wansi baaboggana ne bagamba nti twagala Kabaka bamutwale bamujjanjabe Ssaabasajja Kabaka n'agenda mu bujjanjabe ababuyabuya era bamulemerako nti bannange baamuwamba ali Namibia ne bateeka ku gavumenti ennamba kigambibwa Namibia naye kandi no president susse omutanda n'avaayo ayinza n'okubanga yavaayo nga tatuuse essaawa nga tatuuseyo okuvaayo lwaba buyabuya balumbuye n'atuuka n'atuuza nakotuuza press conference n'ayogera ebigambo era ebigambo ebyo nze mu kutegeera kwange mu kutaputa kwange yaraddamu abantu nga babiri enjogera yebeera yakikugu Ssaabasajja empologoma alina okubanga yali addamu abo baali balowooza mbu yawangibwa nze ndowooza yali addamu era Kyagulanyi n'ababaka bali abeetumiikiriza ne bagendayo katono nnyo be yamala okutuuka entebe ne bagamba tumulabi kati twagala Kabaka mwaga banababuyabuya anayinza okubeera emabega abe regime bwekyo bweri generation yebayita Z kakati kirina kigumira bugumizi kakati ate njagala nkugambe Abannakenya balaba bavuka Bannakenya baasoma ne bagezi jo bateekawo okwekalakasa mu Uganda yonna bagoberera ebyobufuzi omubaka wa gundi yateeseza atya Ssemujju yateeseza atya naye Bannayuganda tumanyi generation Z ye Uganda bo babeera mu kuwemula obulamu bwabe bamalira ku social media kuwemula njagala ombuulire n'obobeera mu buyabuya otya otuuka otya okutandika okukola content ng'otyobola Ssaabasajja Kabaka olw'ekivu akavubuka kali awo bakayita bakeezi kala katambulira ku kagaali nakalaba nga sibo katambulira ku katyobola Ssaabasajja Kabaka olw'ekivubuka nkiraba ng'ekigu ky'eddalu kiri eyo kirasita bakiyitaani noono atuula mu takisi abo bonna ye ttiimu ebatyobola kakati kyenjagala okugamba Kyagulanyi Ssentamu njagala kuwa ebigambo bisatu Kyagulanyi Ssentamu lwakinze mulimira kusimuwalana ninjagala atereeze mu bintu bino baabanga ali serious ayagala kujjako President Museveni ebintu bisinze okumukakkanya biri ebintu nga 6 ekisooka propaganda
gundi munyampi gundi state agent gundi mbega okule kwa fuko gundi alidde nobo vayo ne project etwala president Museveni essaawa zino nga tuli wa NUP gobera mbega era bo balinga abakwata tenda nga bo be balina okujja ku president Museveni ekyo kimu ekyokubiri okuwemula omuntu gotakanya naye n'omuwemula ate notavaayo n'official statement kugamba nti oyo abibi bakola webale nnyo babikola ku lwabwe ekisinga obukulu kwe kutyoboola obwakabaka bwa Buganda omuntu n'avaayo n'agamba buuza Mayiga naawe n'oluvaayo n'oddamu n'okyogera njagala ombuulire kitaba kitegeeza ki era olunaku lwajjo nga tunaba kuva ku masaza Kyagulanyi Ssentamu yabawunsingiddwa Namboole. How do you mean by India bounce? What do you mean? China budda obogena mbula. No, tugende ngulira. Omusajja gwe bayita Kyagulanyi onakule gulu yategedde na nyini masanyalazo omutuufu nti bamuyita Ssaabasajja Kabaka. Era jjolo yategedde nti ye amasanyalaze ga power bank. Megatron. Yayingidde bino nze mbyogera. Kyagulanyi Ssentamu yatubaka ekiseera ng'alowooza asinga Kabaka amaanyi. Okusinzira ku statement mulwaki mumulowoleza yavayo nakyatula sebo wali baddeko n'omukazi ng'atudde mu ddiiro ewaka nga tayogedde kigambo kyonna akutunulira n'omanya nti anyiize kisoboka okimanyi tasobola okutunulira n'akutunulira butunulizi n'omanya nti akuwemudde kakati Kyagulanyi Ssentamu ku statements zazaakola baamugana okugenda ku radio ya CBS naye buli waagenda wonna agenda akiyimba naye abamusinga obwa siniya bonna babagobako abamu basiniya naye walabayako nga balumba obwakabaka bwe Mengo terina kye yeetaaza munnabyabufuzi yenna nate bannabyabufuzi bagyetaaga obwakabaka bwa Buganda tebulina kye bwetaaza muntu yenna naye ate abantu bebeetaaga obwakabaka bwa Buganda badde nkugamba ki olunaku lw'eggulu singa abadde mu bitabo birungi n'obwakabaka bwa Buganda ng'obwakabaka bwa Buganda bwe bwagala omuntu waabwe kubanga obwakabaka bwa Buganda tebuyingira mu byabufuzi naye busobola okukola statement eziraga nti ono muntu waffe mulabiranga ddala olunaku lw'eggulu waliwo tulina ebivulu bibanga 3 omwaka bannabyabufuzi mwe batera okukolera statement gabeera masaza gibeera misinde gya Kabaka n'enkuuka kakati singa Kyagulanyi Ssentamu abadde mu bitabo birungi mu bwakabaka bwa Buganda tola nti bamuwadde kale n'agipositinga era ababuyabuya wali ababuyabuya bagambye yapositinzira abantu ensonga lwaki nakivubwe Namboole yajjudde obwakabaka bwa Buganda tebwetaaga muntu yenna kukukwatizaako obwakabaka bwa Buganda tebwe amaanyi ge bulina tebwetaaga muntu yenna kubayambako okuggyako abantu bennyini ge maanyi g'obwakabaka bwa Buganda tebwetaaga muntu yenna mbadde nkugamba singa yabadde mu bitabo birungi n'obwakabaka bwa Buganda baali taddewo embeera bakiyita batya okumwogerako mu njogera y'enjawulo naye kyamu weebale nekyeyogere kyekitugambo ekituufu baali badde basoba n'omukkiriza nakkiya wansi ku lutaafu n'awubira ku bantu katono nnyo baali badde bamuwa moment eyo enduulu neekola ki Kyagulanyi Ssentamu omuntu yekka yamutaasiza okumanya nti yabaddeyo mu guuni ng'ogyekuba nongano ng'ayingira neeri ng'atudde social media nti TikTok owa kamera era yabadde amunoonya n'amugulira ekyemisana eyamusisse n'amuleeta ku screen eyamuyise n'amuteeka ku screen n'alaba nti kale nga bamanyi enduulu neekola ki neeraya be yamaze okulaya nga bamanyi babuguma n'ebintu byekabampaane n'avaayo ayagala kke wansi ne bamubawusinga naye abantu tebakirabira saa kukyogerako bamutangidde n'amala n'addayo n'abaddewo nempulira nga nsiriira saagala kukyogeraku naye tekyabadde kirungi kimanyi nti abantu tebakimanyi nti Gashumba yagwa waliwo okwogera owulira ne bakuwulira ne wabaawo okwogera nga bakuwuliriza kakati Gashumba ayogera bamuwulira naye tebamuwuliriza omanyi lwaki lwe lunaku lwe yatyoboola Katikkiro Abaganda basonyiwa ne tebeerabira okimanyi nti nze nateekawo okwekalakaasa nga Gashumba atyoboola Charles Peter Mayiga n'abakola ne bansiba kituufu era ne byagenza okwetonda era teyeetonze yasigaddemu era amalala ge yagambye nti nsaba enkolagana eddewo Gashumba alina nkolagana kine Katikkiro ekigambo ekituufu era alina kugamba nti nsaba kisonyiwa era edda abakyala batumanyiranga ne bagamba ffe nannyini nze njogera ekigambo ekisembayo nze ngaba omwana okumanya abagumu batujoganya abakyala abo nakati era bakyali abakyasajja abalala bajooga bw'omala okuweerera omwana n'atuuka mu kyomukaaga n'omutwala mu DNA
DNA nevaayo omwana ki ng'omwana si wuwo ate abakyala abo tasobola kujja kukwetondera kyakola kwata bukwasi mwana ng'amutwala ew'omusajja abamu baba bamanyi amazima ga Katonda zenyina abakazi basatu amazima ga Katonda mugula abaana tebamanyi bakitaabwe amazima ga Katonda ng'abakyala tamanyi mwana tamanyi taata wa mwana yani okay ebyo bina ntibigumiikiriza abakyala abo nje tewaliiwo ew'omwana ng'omuwala omukulu kivubuka kya mukyala eyo nga kyayogeranga ku kyalo nga tezisimanyi omwana wange ali eri wa mugagga amuweerera alikomawo kyanumana kitegeera jjo kwegamba ejjooga eryo abakyala bwe tubagumiikiriza bakoze ebikolobero bingi nnyo be basinga obwenzi ate obwenzi bwabwe babukweka ebbanga lyonna kakati tudda ku kintu ky'omusajja omukazi nga bemulaba oyo tetujja ziyingira diipu kuba ziri mu kooti omukazi bamutunuulira mu byafaayo bye si birungi tali mu bitabo birungi n'abasajja history oyo omukyala zuula noba omulaba obulabi olabira ddala omukazi ow'entalo omubbi omubbi w'ebintu by'abasajja badde ku nassa agamanyi g'abantu abo galaba yabadde statement nnene kitegeeza nti byokola si bituufu omukyala oyo tosobola kubanga yasooka yali mukyamu n'owokubiri n'owokusatu omukyala oyo alina okuba nga akkiriza obagaana ebintu byonna byonna ebizibu by'omusajja nga yekana luzaala atya eno ntegeera yange endowooza yange abasajja sitaani ey'obwenzi emanyi okutulinnyanga okitegeera n'okola ekintu ne wejjusa n'ogamba nkoze kyaki omukazi ono era firimu gye naggweera nze njagalira bamwegendereze nnyo firimu gye naggweera mujja kumulaba nga yekazaala bulu ayinza okuba nga yekazaala bulu atya kubanga nze abasajja abamu omukazi bwejja n'omwana wo nga wamuzaala omwana wo kyogamba benkuwasa omwana wanzira kuba siri muganda owasizza omukyala Abitex omukyala ali myaka ngaana omwana wali myaka abiri omwana wa abiri omufuna bulungi saagala bantwale ng'omugwagwa kuba ndaba nga kinyinza okulabika ng'omugwagwa omukazi bajja n'omwana nga mukulu nemwagala kive tata w'omwana mukwogera oba mugundi tugambe nti mukwogera mubikolera abaana boozaddemu n'omukazi babeera baganda b'omwana ono ekitegeeza bonna bw'otambula basobola okulaba ng'omugwagwa ate eyo kitutte wala kakati mbadde nkugamba omukazi ono engeri gyenkirabamu omukazi ono engeri gyenkirabamu engeri gyemulabamu obubbibbi omukazi bwe bayita Zuula ayinza okuba nga yatega era ffe battimu Haji neeraliikiridde muttu ayinza okuba nga yatega omwana ono omanyi bagamba omwana omuwala aseera ne nnyina kisoboka ate osobola okuzaala okusobola okubeera ate jjukira omusajja si yamuzaala kaakati omukazi ono ayinza okuba nga yatutega omwana kugamba nga omwana yamukozesa nkatego tetukimanyi ekyo tetukinaako endowooza yange Zuula ayinza okuba nga yaleeta omwana ono omujja na nnyina n'amutega Haji n'amubriefinga n'amugamba weetege Haji akukozese lwaki njogera bwe ntyo sigamba nti bye bituufu omukyala guli mu kooti omwana oyo ekigambo enkumbi ekyajjiddewa kubanga obujulizi bwe bugenda otulumira ffe battimu Haji bw'omala okukozesa omwana ekiwero kino kye bakozesa nga mumaze okuva mu nsonga ez'ekikulu gye bayita enkumbi ofuna bulungi bw'okola ebintu ebyo bikola mu mbeera y'ekibbi n'ebiweesiimuuza tobyetegekera tosobola na kubimanya bwe bibiri kiva ku kyokubanga enkumbi eyo ekiwero ekyo kye beesiimuuza kyali kitegeke kiba kitegeeza kubanga DNA okkiriza obagaana Haji obujulizi oba bugenda tuba tuwedde naye kyavaawa naye kiba omwana gwe bakwata obukwasi kakati kiba kitegeeza nti omukazi ono kiteeberezebwa okuba nga omukazi ono yateekamu omwana koodi weetege Haji omwagale tuba musibire eruzira tutwale ebintu endowooza yange era baffe battimu Haji benawulidde enkumbi neneesikamu awo enkumbi yo tetusobola kugiyitako era nze endowooza banaabeera musango ogwo banaabeera musajja agambye nti omusajja ono ekintu teyakikola mu bugenderevu yategebwa akatego n'akagwamu naye ng'ebyo byonna kazaala bulwa omukazi ono gwendaba ng'omubbibi era kyekitono nyo kyensobola okwogera naye ffe battimu Haji olaba ng'obuzibu buyinza okujja teweeraliikirira guma embeera bwe tubweri Abitex mpulira olina ntalo ki ntalo zaki olinamu obuzibuzibu n'abavubuka nga bakuyisaamu eggaali ennaku zino abavubuka balwa bennyini abavubuka bamulembe guno Abitex enkofiira kakati Abitex nze ekisooka ndi musajja wa mazima
Abitex sibba Abitex siwaayiriza sikongera era benjogera ekintu kyange mankyogedde nga njagala mukiwulire nimba saagala njogere ebintu mu bitwale kati benjogera ekintu n'otakkaanya nakyo obeera waddembe okuvuma kakati nze abogina kunvuma ki ze banvuma ebivumo ebikadde n'ebiggwayo ne banvuma ebipya ne baweesa ebipya biggwayo okenda kunvuma ki naye ate mudda mujja n'omuntu n'atakyatya bivumo taba mwangu ati kasi kijja okugamba bw'obeeranga ku kituufu n'ebivumo nebikukwata era nzimbe yitamu ne bagamba naye abbe lwaki pulezidenti waffe muyisaamu eggaali si muyisaamu eggaali nti nga bano abagule oli abagule bebagula bavume Kyagulanyi nze sirigulibwa kubanga n'ebiseera binalina okugulibwamu biri ebyali by'omuliro nagaana ninsigala baali bagala kugula Abitex oba ogenda kugulani naye nze Abitex ndi mativu nekyenina ndyanya okufuna akasente akataliiko zero akataliiko nzikiza era kyovula banga abavubuka abo oluusi abanvuma ne bampisaamu eggaali ate nabo benyini bakimanyi mudda bagenda kulaba amazima ate bw'obeeranga ku mazima totyanga ebivumo kituufu onfuna bulungi bw'obeeranga ku mazima totyanga ebivumo sigala ku mulamu era Mukama ajja kubeera emubegawo kati omukazi ono mulaba obulimba budduka nnyo speed naye bugenda okutuuka busangayo obulimba bukeera nnyo naye bugenda okutuukayo busanga amazima nga gatuusidde era bw'ogasanga amazima teganatuuka gabeera wakanga gambalangatto Abitex mumbuulize eno message mbagiweereza mbuuliza Abitex nti bwagamba nti yasigala mu struggle naye yava mu nuupu kitegeeza ki kubeera struggle nuupu ye yagireeta kakati kyenjagala okugamba tewaliiwo opposition enafuyenga ku mulembe gwa Kyagulanyi Kyagulanyi Center ogambye otya tewaliiwo opposition enafuyenga ya Kyagulanyi Center era tewaliiwo kaweweevu Museveni kabaddeko nga ku mulembe gwa Kyagulanyi Pulezidenti Museveni yabeera ku bunkenke omwaka gwali gumu n'ekitundu struggle eno okutandika okugitegeera nagitegeera ku mulembe gwa Muzeyi Ssemwogerere Muzeyi Ssemwogerere oba yali 86 yayuguumya Pulezidenti Museveni era nze obuseera bwe basaalonda ne nali muwagizi waaki nze nabamanyi Masaka oyo omukazi namugoba nga ngamba tawagira Ssemwogerere naye twali ku leediyo ne bagamba nti baganga Museveni nkaaga Ssemwogerere 10 nga tanyeenya naye nga tasanyuka bwe bagamba nti Ssemwogerere 10 Museveni 2 n'abuuka ne mugamba genda todda era kyeyamani bamuta Ssentongo mu nnyenda awo eyamukomyawo yabuuka awo nga sitwaga etambula twava awo Muzeeyi Kanukiza Besigye najja n'alyoka ayuguumya omusajja gwe bayita Kanukiza Besigye n'ayuguumya sitwago ffenna ne tuwagira Kanukiza Besigye n'abavubuka n'abateekamu amanyi tusobola ogenda ku street niweekalakaasa n'ayuguumya emyaka 5 egyasooka nga tasalikako era mu sitwago eyasooka emyaka 5 Kanukiza Besigye ng'ali waggulu n'ajja emyaka 5 emirala ng'ali waggulu ebisanja bina emyaka 2 Kanukiza Besigye teyanafuwako teyayogerako bigambo bibuguumiriza yayogera ebigambo 2 nakati akyasobola obiteeka mu nkola tukyabijjukira yagamba nti abali mu nnyendo mwe mulina omukisa okumulaba nga agenda era akyaliwo omusa asobola okumulaba nga agenda n'agamba nti nze Ssenyondo enzijukira agamba nti abali ebusega n'ebitundu ebirinaanyeewo agenda kuyitaawo mwe mugenda okumulaba ng'akola ki ng'agenda era essaawa ena kikola ki kisoboka omusajja n'akera ku makya n'akizuula nti akalulu tekagenda kujjako ki kubanga Kanukiza Besigye yawangulanga Pulezidenti Museveni nga bw'agamba nga Pulezidenti Museveni tava mu buyinza n'agamba akalulu tekakola ki tuba tuli awo Mukama Katonda n'atuleetera Kyagulanyi Center atali musirikale abavubuka gwe bagoberera ffenna era mbalayirira nze nasooka ndi omu ku baasooka okwogera ekigambo nga buli interview ze nkola nga ngamba nti Pulezidenti wa Uganda addako Kyagulanyi nze omu ku baasooka okukitembeeta yenze omuwagizi wa Pulezidenti wa Uganda addako Kyagulanyi Center nze nasooka okukitembeeta Pulezidenti wa Uganda ow'ekkumi ebiseera ebyo baani abali ku kido kya struggle kwaliko Abitex kwaliko Bajjo kwaliko Fulufiga kwaliko oyo mubuyabuya matana gwa Dalu Lumbuye abalinga ebweru kwaliko MC Noman abakolanga zi live kwaliko n'omu musajja ogwe bagamba alingiza abakazi Katongole yani Katongole yalingiza abakazi kwaliko abalala bali bangi nga tutembete ekintu kibayita struggle nga naffe tumanyi omusajja Kyagulanyi alina serious agenda kujja ko President Museveni tuba tuli awo
nizireeta omufere omuzungu bamuyita Amsterdam. Amsterdam, embwa ya Amsterdam sigenda gisonyiwa. Amsterdam yakola atya mpozi? Si yali lawyer? Amsterdam ya lawyer. Kakizuula oluvannyuma nga ye kasita alaba mu Africa bo bamanyita abakulembeze ba Africa kasita ekintu kyonna ekibatawaanya bavaayo mangu. Ate President Museveni kyekintu kyasinga okumanya. Amsterdam n'atambuza Kyagulanyi Center mu buli nsonda y'amawulire gonna. Ogwo mulimu gwe yagukola. Nakuba seneni, nakuba jazira. Amsterdam badenzera bidegwazizijukiza. Embwa ya Amsterdam kye yatukola. Kakata Amsterdam kiba kitegeeza nti amaze okugenda waggulu agenze ku katale. Kyendowooza. President Museveni yebakira mu bintu. N'amuyita n'amutemera. Bendowooza. Amsterdam naguno kujja tumunonje tutaka. Amsterdam yayugumya. Amsterdam yatulowoozesa ekigambo ekituufu. Yatulowoozesa nga bw'oyinza okugamba nti bana njagala kufuna promoter amanyi connection. Nojja mu Uganda ne bakugamba nti taxi ne bajje na bakutwala kwani kati ne bakutwala ku spark ekyo Amsterdam yakikola. Embwa ya Amsterdam siri gisonyiwa. Era ffenna bali bamanyi nti abazungu bali mabega wa Kyagulanyi. Baya bintu abantu byogera tusekamu balabanga zijukiza Amsterdam abantu balabanga bali mu kusaaga. Amsterdam ffenna ntulebera ddala nga Kyagulanyi alina abazungu abamuli emabega. Kubanga abazungu kasita babeera ne interest mu ggwanga eryo nga bwe bakola Gaddafi. Dakiika budakiika gavumenti bamaze ogiwunzika. Era kizibu nnyo abannansi nadi nasose kukiraba Kenya nti abannansi okuyugumya eggwanga ne balyeddiza kuba abannansi bakisobola. Naye era bw'ogenda okunoonyereza bayinza okuba emabega nga wali omuntu omukono omuzungu oguli emabega. Kakati nkugira tuyise mbwangu dakiika esigadde wano gyakugenda kuwa muyimbi omuyimbi wange netuwagira Kyagulanyi tuyiwawo omubiri kati nkubuli abapromota twakontributing ebitundu 50% Kyagulanyi okumutunda mu bantu. Ebivulu bya Kyalenga tutte Busaabala ebyo byonna ebivulu mututte mu nkuuka nze namutwala mu nkuuka. Era abantu b'Emmengo ne bagenda kungoba baali batuufu. Ssaabasajja Kabaka nagoba Ronald Mayinja musajja wa Kabaka ne Alien Skin bwabagoba nzijukira ekigambo ekituufu. Naye wano bayiro ne bajja ku radio n'agamba ono talinyayo ekigambo ekituufu yali Nsobi. Ssaabasajja Kabaka mugatta bantu bali bantu ba Buganda abagoba nga ye Musinguzi ava eri Mwankule kali kamanyiyo. Ebyo bino nga mbikola mukwano gwa Kyagulanyi. Abe waita tugisekeremu kati ogambi amazima yali Nsobi. Ekigambo yali Nsobi nga tukikolera Obwakabaka bwa Buganda ne bunyiiga bulwawo okwogera. Ng'olisa akamanyiro. Nendeta akamanyiro. Okimanyi Obwakabaka bwanyiigira Tamale Emirundi kubanga yali tawe yali komyongeza mukama mu ekimu eky'emirembe. Naye tebaavaayo n'official statement baavaayo jjo nga ab'ekika nga family egenze. Basirika ne tebabeera ki? Basiru. Tebabeera basiru. Ekigambo ekituufu yali Nsobi. Ssaabasajja Kabaka waabeera aba NRM babeerawo aba NUP babeerawo. Zezemu ku nsonga zibaleeta ku mmeeza ezagobesa ku kivulu ekyo. Obutuufu. Naye bino mina nga mbikola lwa Kyagulanyi. Kyagulanyi n'akola ekintu ekyasembayo ekyamunkyaya Kyagulanyi ng'omuntu si kyasa kyabasitwago naye yennyini ali ejjusa mu bulamu bwe. Kyagulanyi Center n'atapositinga nkuuka gye nteeseteese. Kale yali nyigidde nze naye alibadde anyigira naye mukoze eki omukolo gwa Kabaka obutakunga abantu kugenda mu mukolo gwa Kabaka naye ng'asobola okupositinga Yangamulo n'apositinga Onayimbalaga yanyolo bamitano no Fefebusi n'apositinga Fefebusi n'apositinga Kamenyo n'apositinga abalala n'agana okupositinga enkuuka ofuna bulungi n'agana n'okujja okubaayo kubabalala abantu bajjayo ne batuulayo naye ng'enkuuka ye yamusitulanga ne muteeka waggulu ekyo kiraga nti yalina obukyayi kuki ku Bwakabaka bwa Buganda era akalira ako ensiga eyo gye yasiga agenda kugiwulira. Mwaka Kivumbi namulabyekoko ng'agenze ku kyalo ng'agamba abantu nti abaana abato musoke mu bumule tulina ekintu tulina ekintu kye tulina okugusa. Ani akugamba nti olina okukigusa? Muwanga Kivumbi wummula tokyalina kyoyogera bwogezi tokola. President Museveni okukubira essimu nze President Museveni kati kankibagambe lwe yankubira essimu n'agamba Musinguzi lwaki ontawaani nemugamba ko tugenda kukujjako manyi bye yaddamu n'agamba nga mwabayaye mujjakaani
yakubira essimu nga tugende busaabala yakuba Fred ne Chine Bobby namugamba nti president ankubidde essimu kakati eprecha president okubira abantu essimu si kyamaanyi ndaba Muwanga Kivumba alinga kitwala mbu kyamaanyi president Museveni si katonda ate president Museveni bakuba essimu takambuwala alwawo kukambawala ya essimu gye yakuba yali mukakamu naye nga ate kukyagulanya omuliro gwali waggulu nga bapromota bali bamaze obbajjamu apitex ne bajjo fetulanga busaabala nali manyi tajja kukuba essimu ng'ayomba yangamba kozi gwani ne muganzi abe musimbuzi yakuteekera ekivuno osamba omupiira nakivubiri ne mugamba nti nenkuyita ne nambole nga 215 mu kivulu kyepukulu ne mugamba mbuza nti wanyiigira ki ne mugamba wanzi ate nakubbira ki tebasajjawo basoga nsala omujjukira omugenzi yega yansubizayo kumpa sente nenkuteekera ekivuno nekivuno najjona notampa sente ekikulu abo tebanzijukiza baradisi netofa ayinza kuwoyawooya yakuwoyawooya kati ayinza obutampoyawooya abe bakuwoyawooya notangamba nti wawoyebwa President Museveni nkyajja kugamba Muwanga Kivumbi ekya president okukubira essimu si kyamaanyi ate era talowooza nti kigenda muzza mu kalulu kali Muwanga Kivumbi essaawa zino statement omukazi gye yakoze gye nalabye ng'ennene eya speaker yabadde ennene yagenze tribal ababaka ba Buganda abakaalbondo ka Buganda baali badde bateekawo embeera bali tebadde na mu parliament katonda bana kwetonda naye bali ku madaala ga parliament boogera kuno nakuli bali ku maleedi kiki omukyala wa Britani tali wumula wumula olumba Bobi Wine naye muntu okitegedde nga mumusobe tabalumba n'ekirala akubuza nagamba nti Bobi Wine yakyasinza okwagala obwakabaka bwa Buganda kano kasembezeyo kali personal angaye nti mubuuze ye bwe yagende we yesiba ku mama Fina ani yamuvuma kakati ekigambo ekituufu Kyagulanyi ekyali kyamufuula obw'amaanyi ye ttiimu yamubeerangako kakati yina atutwala n'akitwala nti teeka tulina kumubeererawo Kyagulanyi sentamu yabeera nga awantu nga mulimu gwaffe kutambuza njiri ya Kyagulanyi kati n'akitwala nti buli amuwagira ennyo ababala Museveni kumulaba Museveni twamulaba alaba dda naye nennyini yamulaba dda ffenna tewali atabairangako mukwano gwa President Museveni Babi Kyagulanyi mukazi we mukwano gwa First Lady yali mukwano gwe kati simanyi kiriwo ne Bobby yali mukwano gwa Salimu Sale nnyo basembeza abantu Kyagulanyi sentamu nze nfunira mu bivulu ababaka ba parliament bona bomulaba bamuliko bodoza bamwagala baagala kaadi ate ngamba layirira kaadi ambuleera y'omulembe guno bagenda kugyetegereza bateeko ne galubindi kubanga luli bagamba abawagizi tumanyi nti luli bagamba tikinga butikinze ambuleera tutunulira muntu aliko kati bagenda kuteeko ne galubindi bagambe nti anaali wansi wambuleera kubanga ababaka ba parliament abasinga ba NUP tebalina nnyo kyamaanyi kye bakoze n'abali mu parliament batono nnyo abasoma ebiwandiiko bayisa n'amateeka nga tebali mu constitution zaabwe nga tebakola kiti tebakola oyo agambye nti lwaki nnemera ku Kyagulanyi olunaku lwe yannimba ekyo ekivulu enkuuka kibeeramu abantu 5,000 ku doola ate bane wanyiiga ofuna bulungi nali ngenda kusasula Awiro yansaba 7,000 egya wano nga bwe muteekako agwera mu 10,000 nali gyala abantu 8,000 ningamba lwaki sente siziteeka mu Kyagulanyi milioni za 5 wawano tukube bimeka 2 omukazi we namugamba tetujja kumuyimbira gwe byani ebigamba omukazi we yamugamba kati kankubuulire muno mu Uganda tewali kyama negosula naye mu buliri tumuyitanga mukwano gwo Kyagulanyi sinema nagana okuyimba nanyiika ng'omuntu naye sanyigira sitwago mbagamba omwaka ogujja bapromota baffenna tugenda kutandikawo ngenda kubayitamu tugenda kutandikawo ekintu nga kigamba bannayuganda mwebereremu mwekenyini mwe mulina okwegirako obuyinza enjiri gyengenda okutambuza ane tindoza bakuzeemu owulidde bulungi nnyo Kyagulanyi ebyo byabuuliza images atutumiddeko ne mujwa bifaananyi agambye nti akwagala nnyo abitaxi webala okubanga kuwoli Caxton ng'otuwuliriza mbadde kugamba olina ekirala kyonnerabizza ebintu ebimu embaga Kyagulanyi asinga okwagala obwakabaka Kyagulanyi sentamu yafuna ekirowoozo emabegaawo mbu w'amaanyi okusinga obwakabaka bwa Buganda ng'omulowooza embaga nakyatula ebikolwa biraga naye yakitegedde nti amasanyalaze gafubutuka Ssaabasajja Kabaka amasanyalaze Kyagulanyi gaalina ga power bank era yakitegedde jjo mbadde nkugamba ebigambo byasinga okunafuya Kyagulanyi era omulundi guno kano Kizza Besigye yamala ebisanja bina nga w'amaanyi Kyagulanyi sentamu agwidde ku kisanja kisooka akakkanya ebitundu 60 ku 100 percentage mu public alina 40% ate mu trust omuntu okwogera nga bwe yayogeranga ekigambo nekitambula mpaka Kyagulanyi ayogedde kintu ekyo kitegeera gundi ayogedde Kyagulanyi yasigaza 25%
ku 10 luli yayogeranga statement ne security ne tulo bufofofo ekisinze okumufuulo wa bulijjo kwe kwogerera nga asaagirira mu nsonga eziri serious bamugamba abantu bavuma Bwakabaka n'agamba abantu bamayuka dda bajja kutuuka n'okwata emmundu eyo statement yamukuba n'atuuka n'agamba President Museveni ajja kutuuka agende Kenya bamukwate ejjeeke obuno obugambo bw'okusaagirira n'akugamba mulonde ebisigadde byonna mubindekere n'agamba abantu nti amafuta gano tajja kugasima bali mu kugasima n'agamba nti President Museveni tajja kulayira n'alayira n'agamba tugenda ntebe mu ntebe n'atagenda ofuna bulungi kakati ebyo byonna bina kano Kizza yayogera ekigambo kyali kimu nti abali mu nnyendo yakoogera engombo ziri nga 15 nga zonna ziraga nti Museveni avaako olwaleero n'agamba abantu namawulire mwafunye bubi ne mungamba nti President Museveni muwadde mwezi kiba kitegeeza nti era asobola okuvaako olwaleero oba ewiiki kakati ebyo agenda kudda bannayuganda abakomyewo abagambye nti ki kubanga nze waliwo abantu abagamba mbu tebaagala kudda mu kalulu kituufu akalulu tekajjako President Museveni naye era akalulu olina okukabeeramu omwoyo mulina okuva emwanduso ate yina okujjako ki President Museveni tetugenda genda abantu balina genda mu nsiko abantu kyali bagitutte nnyo gye tutagenda Abirexi abala ssente kyagamba yasinga Kyagulanyi okwagala Obwakabaka kakati ekintu ky'Obwakabaka teriyo kintu kiswazizza Kyagulanyi Ssentamu nga Lumbuye ne ttiimu ye omanyi bulungi nnyo nti Lumbuye bamuwa kifaananyi kyakusiiga kifaananyi nti NUP tewakitiibwa Bwakabaka bwa Buganda ate Kyagulanyi naye nakigwamu n'osanga omuntu avuma Katikkiro Kamalabyonna yamutuma n'amannya mugamanyi saagala kugaddamu saawa 8 buli saawa 2 abeera mu bimuli by'Emmengo NUP netavaayo na kiwandiiko kiri official Ssaabasajja Kabaka olunaku lwe yalina okumusabira mu church omusajja gwe bayita Kyagulanyi yali mu embalu ngali Bwakabaka bw'embalu omwami Kadiwala okuweereza nze Kenny Ebuyala ku byalaani naye mbuuliza Abitexi lwaki batandise kulaba kati ensobi za Kyagulanyi nga amaze kuwemukira mpuuga atugambe bawagira obuli bw'enguzi nsaba mwami Abe omusajja gwe bayita Mpuuga essente zibiddwa mu Uganda nyingi nnyo ate noweesiba ku Mpuuga olwokuba teyakuwa myonizi 5 teyakuwaako commission sente zimanyiddwa mu butongole ne kooti yakyogera negamba ezo sente ziri mu mateeka olwokuba ababaka ba paalamenti bayisa amateeka nga tebali mu paalamenti tebabigoberera kyogamba Abe mbuno commission mbuno tugende mpolampola kyogamba kooti ffe bwenamuna tukyakkiriza mu kooti yavaayo negamba nti sente zaali mu mateeka era bazifuna mu mateeka era tezali mu mateeka sekikubo ne ttiimu ye baali badde Mpuuga bamugobadde bamujjaddamu kale yetuveeyo naye sente zaatafunako lwaki abaalaba nti sente olangambye kubuuzi ye zaafuna aziwaakana lwaki abayimbi abato bwe bavaayo ne bakuba obuyimba bwabwe ate abakulu babubuukira kakati ngenda kwogera ku bayimbi basatu omanyi abantu nzikiriza nnyo mu talenti empya kyova nasayiniza akawala ako bakayita Namisha waliwo n'omuvubuka omulala yayimbako bamuyita Pedro Matovu Love Tedibita Kasasiro naye ngenda kumuza bujja nyine n'omuyimbi omupya bamuyita Rojani yayimbye akayimba Soda ngenda kawuya agenda kuba tugenda mayengo tugenda kugawamba nzikiriza nnyo mu new talent naye abayimbi abanene Sauda baagala bamuteekawo Sauda baagala kyanyina zijja ekiri kitambula bulungi nnyo lwakuba nti yali naye ng'atambula bulungi naye ng'essaawa zino ddala abayimbi bapya batakolangako byenjagala okulaga abantu nti osobola okusitula omutwe muteeka waggulu abayimbi abanene temuyamba mulinga abagagga kivulangina tamu abagagga ajja n'alyoka kubuulira ebigundu ze natandisa obumasu nengola nenga gaba nenzimba ebizimi nenga biboogera si bebategeeza abayimbi abanene temuyamba abayimbi bato naye ate bebakuba obuyimba bwabwe ne muvaayo ne mububuukira ate ne mubuwamba omwana bamuyita ng'ozambe yavaayo n'akuba oluyimba lwe sifula n'omwana gwe bayita Muddula n'omwagala nnyo kuba alina discipline n'alibiyingira n'alukubamu ebibye omwana teyafuna mu luyimba lwe n'alubuukira